Singa obadde muyise mu kibuga Kampala oba mu ggwanga tewanditegedde nti waliwo omukolo gw'okulayiza pulezidenti w'eggwanga anti bannakibuga bakira bekolera mirimu gyabwe bukwakku nga n'abasuubuzi babadde betundira maali yaabwe. Nga bulijjo bano bagenze mu maaso n'okwanjala ebyamaguzi byabwe ku nguudo nga bwe bayita abaguzi okubagulako. Ekololo tugenda kugenda naye tubadde tusazeewo tusooke tukole tufune kasente then tujagendayo eddako kusaawa nga 8 awo 7. Nawakana akalulu kange era nze nga mmanyi saawa naffe tulina okukola ki okulaya naye wabanga alayidde tekirina buzibu naye nze ku lwakkano siyinza genda ku kololo. Ndabeerayo mungi nnyo mwana olaba ensawo eno ngenda pakira soda naye ebyokulonda nze sirimu nabyabufuzi nze sironda okitegeera naye nze awali akokulya we ngenda mwana okitegeera nsiseewo era ngenze kololo saawa zino okitegeera. Olw'okuba eggulo bangi tebasobodde kukola olw'embeera ya ddukadduka eyabadde mu kibuga oluvannyuma lwa muna FDC Dr. Kizza Besigye okukyesogga. Bangi ku bano batugambye nti okukola olwaleero babadde beesasuza lwaggulo. Wadde nga Pulezidenti Yoweri Museveni agenda maaso n'okulayira ku kisanja kye ekyokutaano bo abakozi wano mu katale kabalema kasangibwa ku luguudo lw'e Namirembe bagamba nti basobodde genda kola olw'ensonga nti balina okunoonya ekikumi okusobola okufuna ate ekyokulya ku mmeeza zaabwe. Ate n'embeera ya jjo nga mwagirabye yabadde mbi nnyo amagye gasiibyemu bwakubye abantu emiggo ne baggalako eddi zonna nga gye tuli waggulu tutudde abamu beebase nga tewali wadde kasitoma ayinza okuyingira ekizimbe. Abafuluma temuli n'abayingira temuli mbeera yabadde mbi nnyo. Ensonga siraba nsonga lwaki ngenda omusajja alayidde kino kisana kya 6 kati kipya kyengenda okulaba ekkolo ngenda kusanyuka nti okuba yayitamu oba ngenda kusanyuka olw'okuba alayira siwali nkyukakyuka kigenda kujja kipya ekyo twali kulayira kupya ebyo byabaawo tugumiikirize Mukama gwana bwayagadde okubeera pulezidenti tujja okugenda kulayiza kutumazeeko emirembe tubeera bweru abaserikale ne batuyitawo ne batukuba embooko kati nze sirina byendahira kubanga balayira bagagga nze ndi wano ndi mu kubonaabona ndi mu kudduka sirina kendina. Gavumenti eno ekonome y'eggwanga nfu kati tusobola kuleka mirimu gyaffe wano we tufune ekyokulya eri bwe tunaagenda ekkolo tebalina kye bagenda tuwa. Sirowooza nti waliwo enjawulo ennyo mu kulayira kwa leero kuba kati akafuga ebisanja oba 5 tebiina njawulo. Abamaduuka nabo bwe bati bagagudde era ne bagenda mu maaso n'okukakkala ebyegyabwe. Bano batunnyonnyodde nti olw'emisolo emingi egibabinikibwako tebalina buweerero okuggyako okukola. Ate tunaagenda kyekololo nga tulina sasula omusolo. Omusolo bagwongeza rent bamwongeza buli kaseera income tax ali waggulu license ziri waggulu kati onaagamba nti ogende okola ki gende kolole tuduuka liddala togenda kufunamu era obwe linosigalawo. Kyokka ekitali kya bulijjo zo emmotoka zibadde ntono bw'ogeraageranya ne bwe kitera okubeera. Enguudo ng'olwa Namirembe ne Nakivubo ezimanyiddwa ennyo okuweeza omujjuzo zibadde nkalu. Zijukira nga simanyi Katonda nali sisaba era nga seetonda oya oya oya. Nze maze nze just manager teka mwaka ja asobole okubeera ow'akabina nti abeere nga yasinga.